Okusunsula abanavuganya kuwa ssentebe bwa municipality n'amagombolola saakuba kansala b'ebifo ebyo kuyingidde olunaku olwokubiri era nga ku bitebe by'akakiiko k'ebyokulonda eby'enjawulo mu ggwanga Kayiisa nnyo kennyini era ddala kyepukulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amannya gange nze Queen Helen Butayi. Njagala kwebaza Katonda olw'olunaku lwaleero lwe yateekateeka tubeere wano olwaleero. Olwaleero tuli wano e Rubaga ku Electoral Commission. Njagala okusiima Katonda olw'omwagaanya gwampadde okuweereza abantu be nnaakulabye n'okuweereza abantu bonna. Ekisanja kino kye tulimu mbadde era nkyali woman councillor owa nnaakulabye newankubadde nti luli zibadde zones 3 omulundi guno mpeereddwa omukisa okuddamu okwesigisibwa omuluka ogwa nnaakulabye zones 9. So njagala okwebaza Katonda olw'abantu mwenna abandabyemu obusobozi ne munneesiga. Wano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Rubaga buli lunaku bangi bayiika wano okusunsulwa nga n'olwaleero eyeegwanyiza obwa ssentebe w'eggombolola y'e Rubaga Moses Kasibante munna Democratic Front lwasunsuddwa n'akkirizibwa okuvuganya. To the National Assembly and to the 2 tiers of the local governments will be unveiled at 10 here. It would be one of the best occasions we'll have at this place. And thereafter, in about 1 day again, Kampala will be unveiling the whole of it, alongside the other regions as well, we know. Kasibante Moses oluvannyuma gwe tusanze ku kitebe ky'ekibiina kya Democratic Kasibante Moses oluvannyuma gwe tusanze ku kitebe kya DF wakati mu bawagizi bategeezezza nga ye bwagenda okubeera mmeeya wa buli muntu ng'aleese bwongo mu woofiisi okusinga omubiri. Sibaayo kweyo electoral area. Finally, be bagenda okukola omulimu ogwo. Era we balemereddwa tekitegeeza nti tewali we balemereddwa ne leero tubadde tufuna amawulire okuvanga mu Greater Mpigi gye bali abasukka mu omu ku kifo ekimu nga bali mu kulonda oluvannyuma bajja kuba baweereza ebivuddeyo ne Masaka mu Buddu. Era bakandideti baffe twongera kubagumya nti ffe democracy era tumweyisaako nga democracy. Democracy alimu ebintu bibiri ebikulu. Mulimu transparency. Transparency buli omu ateekwa okulaba nti bansinze wano oba nasinze wano. Ekyokubiri alimu abantu so si omuntu. Abamawulire oba mu kisegete democracy bantu be basalawo so si muntu yasalawo. Omwaffe temuli invisible hand mu kusalawo ani yeesimbawa. Mu birala Kasibante ategeezezza nga bwagenda okulwanirira obutale mu Rubaga saaka amasomero ate n'okufaayo ku musolo mu kibuga kubanga ebifo nga Rubaga by'abasuubuzi. Abakulembeze abalala balukiridde ku Kasibante bakakasinza nga ku luno bwe balowooza nti ensolo ku kizigo kweri era nga n'obwesigwa mu bakulembeze ba DF babulina bungi. Abangi naddala mu Rubaga bandabamu ensigo y'obukulembeze. Ndi muweereza abanaasanga ku posita yange mujja kulaba kuliko akagambo humble servant, humble background. Eggwanga tulina odinoonyeza abakulembeze abatuufu ate nga their servants nga bwendi. Abalala bava mu NRM, abalala bava mu NUP nga my leader n'abalala bangi nnyo bava mu NUP nga bibasobedde engeri abantu gye bakuttemu ensonga z'okukulembera ebibiina byaffe n'okubiwa obukulembeze. Governance and leadership. Kati standard yeyo eyakolebwa e Masaka eyagamba nti we must set a new standard, we must build a new consensus, and we must infuse a new spirit of optimism and hope. Ku kitebe kyekimu e Rubaga bo abavuganya beeyongedde era nga bangi basunsuddwa wabula nga beemulugunya okubakeereyesa n'okubakooya okusussa ennyo ku kitebe kino. Bangi kubazza okuvuganya okusinga tebabadde ku kkada za bibiina era nga beekokkola obutwa n'obulwa ebyeyolekera mu bumyufu obw'enjawulo mu bibiina n'ensimbi ez'abakandwanga.
abamu olusunsuddwa ne batandikirawo okutuuka mu bantu newankubadde ng'etteeka terinabakkiriza.